Ekyonga ekivunaanyizibwa ku teekateeka awamu n'okugoola ebigezo ekya Uganda National Examination Board UNEB mu bufunze mu ttuntu lya leero kifulumiza ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu omwaka ogwa 2019 ng'abaana ab'obulenzi bakubisizza kaga bannaabwe ab'obuwala. Omukolo gw'okufulumya ebigezo bino guyindidde ku ssomero lya Kampala Parent School nga omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Bya P7 yabifulumiza. Ono avumiridde abasomesa abenyigira mu kubbira abayizi ebigezo, agamba nti kino kya bulabe kubanga kissa ebiseera by'abayizi eby'omu maaso mu matigga. And then when the actual exams come, the students say, these are not our exams. Because we know that what we give that slide is not what has appeared here. And this is being read by teachers themselves, adults and perhaps parents themselves. What society are we building? Onena ayogeddeko ne ku nkola y'abayizi gye bakozeemu ebigezo awamu n'ebyenjigiriza byonna awamu. I think that this increase in number would be higher if it were not for the pre-registration tests being administered in many districts to exclude those learners who are assumed not to be able to pass. Now this is unfortunate because some teachers take it upon themselves to determine that this is young people. Minisita omubeezi obyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Subgasinde alabudde abakuuma ebigezo mu masomero ge basomesaamu gennyini. That in some cases, head teachers select their own supervisors, and some of these are posted to the STEM centers year after year. This action cannot be an innocent coincidence, but meant to facilitate cheating in the examination, and I think it must stop. Abayizi 69,154 be beewandiisa okukola ebigezo, wabula abayizi 1,022 tebalabikako. Abayizi abalenzi bakubizza kaga bannaabwe ab'obuwala nga Daniel Dong, ssaabawandiisi w'ekitongole kya UNEB bw'ayongera okunnyonnyola. When you look at those passing at Division 4 and above, it means we have 617,150 children who have qualified to be placed in post-primary institutions compared to 599,593. Ensonga y'obubbi bw'ebigezo naye agikonyeeko era n'alabula abanaakwatibwa mu muze guno ng'amateeka agaliwo bwe gajja obbakka muvi. UNEB wishes to warn that from now on we have the means and the resolve to hunt down these perpetrators of examination malpractice until we find them. Doesn't matter how long it takes us, because of the damage that they are doing to the education system in this country. Ssentebe w'ekitongole kya UNEB Professor Mary Okwakol alaze essanyu ku ngeri nti omulundi guno tewabaddewo baana awamu n'abazadde abaakoseddwa olw'okubbibwa ensimbi nti bawandiisibwa. That cases of unregistered candidates which were common by the time of the PLE examination have not been received this year, and kept the registration process open for those who had experienced challenges during that time. Era akonyeeko ku biki ebyazuuliddwa abaagoloza ebigezo by'omulundi guno. Papers failed PLE pupils. I wish to assure the nation that no paper has been. The correct position is that papers which were circulated were fake and misled the teachers and candidates, unfortunately. Omwaka guno abaana ab'obuwala babadde 35,964 be baatudde ebigezo bino nga bo ab'obulenzi babadde batonoko nga babadde 33,604. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.